bakutusizaako wabula kasinema ke tugenda okulaba 18 strictly 18 nakudda waggulu bw'oba togiweza bambi nga bakuddiza ebiyitabyo ng'otandika strictly 18 nakudda waggulu nkidda mu 18 nakudda waggulu nga bagamba Finline features nabo begasibwamu okutuusaako sinema. Hello, I'm Johnny Cash. Unaitibwa Johnny Cash. Nga bagamba Finline features bakutuusiza ketwolekedde. Ne bagamba Ajase Films Production ne VJ Junis Production. Ne bajja gamba 3 Arts Entertainment nabo begasibwamu olwaleero kwanjula kwa sinema. Nga bagamba Steve Abigailman Went down, down, down. wabula Keanu Reeves yagenda bakulembera olwaleero And it burns, burns, burns. yakayise feeling Minnesota. I have to go with my father. Because Sam came first. You came second. Akatuka abuza lwaki isabibwa okwate kubo genda shikana kitange. Anti lwa nsonga Samu yasooka okuzaalibwa gwe n'olyokoddako. Limwetegefu gwe. Paper beats. Balina akazanyo ke bazanya ne bajja bagamba Cameron Diaz tagenda kabulamu. Kuno kona kwanjula kwa sinema ne bajja bagamba Diloy Rindo 1, 2, 3. bazanyi ba Lulango Beats paper. wabula Cotton Love oba Cotton kwagala daba nno maama ali ku kiddo maama akuba dope nga bagamba Michael Respond oba Respoli naye muneeno keino kagenda okuzza amaaso mu kwetooloola ennyo Maako yalina ebifaananyi bye yatimbe wano ebyaba maasozi nga bagamba Levon Helm wabula David Allen Smith ne Ratho bonna muneeno kwate kuba ove wano obadde kiggwe sebo yakasinika mu kagene kasika ne maama waako nga bagamba kitawe waako nga bagamba Lwakubiri oba Tuesday naye agenda kubeera muzannyo olwaleero hale talina okusira ku muzannyo gwe baali bazanya ono yawangula Losi Robosi yayiye enguliko gye bateeka mu sinema yakagamba teeka wano musatu n'ateekawo ne bakuba tufudde nga bagamba Francis yakola ku kasita y'abazanyi Eugene yakola ku bwambalo bw'abazanyi Naomi Shohani Martin Walsh yakagatagata naye nga bagamba Waltroid yakola ku bifaananyi ebyali bya sinema kale Santa Shumase tiyabula ku mukolo nga bagamba Eric McLeod yali company producer wa sinema gwe balanisha okubagana amayinja Iweni Stroff yali mukungu mukafulumya nga bagamba Dan DeVito Michael ne Stacy Shah be bakafulumya mu butongole wano nga bagamba Minnesota myaka 2 ejayite mabega yitawo yakasukuma amazzi Steven yawandiika ate yali director w'okuntiko kayino mu kaseera kano bagezezaako okulaga mu bufunze obulamu bw'abavubuka ababiri omu yali mukulu wa munne omu yali ayitibwa Sam kali nga bagamba Minnesota ate ku lunaku lwakakati waliwo nakyaladduka emisinde mukazi wattu embwa zimuleeteddeko eggaali emabega mukwate ayambadde ekiteeteeki ky'abagole anti weegire gwe li ready babano mukazi wattu asiri tukyagudde sebo embwa zibadde zimugobya mmotoka ayambadde ekiteeteeki ky'abagole todduka kino kyamwambalira ne kimukwatira wano gwe nnyabo njakusekula alina yitwe njakwabya omutwe singa ogezaako kola ekyobutumbaavu anti kakasa ntomishinga byerabire gwe redi nze sigenda kufumbirwa mutumbaavu oyo byabadde ku diiru kono fuck the deal toduka gundu yakakuba bule y'ekisajja gwe nandikubye mu face naye ate lunaku lwambaga kati to fucking up kuba tuuso kena kusire wacho tandika okunziba shete jangu tandike nga sikufuddeeko ushaga
I don't even want to think about it. nzichagana kirowoozaako ekyokunziba. And you gonna cook? Kati ogenda gezaako ofumbirwe roodi ofumbe Suck his cock every night. ogenda sakinga koko ya at least buli lunaku bw'alina okunyunyuta zobula nvaako That's the worst thing I could think to do to you. That's why. kubanga kyekintu kyokka ekibi kyensobola okugezaako okukola kusirako byonkoze wanziba. Fuck nice and pretty because people are waiting. njagala obeere mulungi bwe kagira n'akanyiga teweekyanga boyi You want to fight me? oyagala kunwanisha nja kukutuga kamubba kati akatwala mu bufumbo bwa mpaka. Change my mind, Bill. Ate nkyusiza endowooza yagwe sigala wano n'akwate kubo n'asooka afunako kanyama obumu ne bakwate kubo bayingire munda. Ayina akabala kayitibwa reds loodi ayitibwa red mwe mudeeri. Go get a job, man. Got one? Hey! Why? Gwe story ki? Good, that was good. Awo si wabi. Hey guys. Story kimwe kono kiruthi. Baby. Bajja babuza abasinga muno wange. I took care of that little problem for you. Namaze okulabira ekizibu kye mwabadde mutaddewo n'omusasule. Go fishing or something. Waliwo ofiisa se babakolera ebintu byabwe kugamba abikkabikka obujulizi singa baba balina emisango gye bazizza bamusasulira eno mu mpola bamunyigira eno mu mpola. Tukoze tutya wiiki kono bosi tubadde oke kano yalinga business manager we. It could have been better. Why? It's good. Business is good. Business simbi business etambula bulungi okakasa ati ye oli yaseka. Why? Manyi? Every day is payday. Manyi bagamba nti buli lunaku luba lunaku lwakusasula every day it's a payday. N'amusimba omutete gwe n'amwongera omusajja ono akola emirimu tekisado gye waguze ennungi. What's this? Ate kano kaki leka tulabe. American dream, huh? Ndowooza wasikanya ekirooto kyo. Hey, nah. Ayina efo kye yaguze se bwe yakiguze eyo kali ofiisa bw'amala okubikkiriza bamaze omusasula omutete gwe yakwate kuba okuvaayo. Ye ofiisa sebo wanene yandibadde nga detective mu Minnesota. Kali kati akamali ke nkufunidde kali otoli yagenda okubeera omugole omusajja kano ke kamali ke bamufunidde kyokka kagendayo mu bufumo lwa mpaka kasasula bbanja. Feel bad for you. Freddy It's a bad crowd situation. mbutuufu oli mukazi mubalagavu naye ate kibinya okubanga wakulira mu mbeera eno Road. naye omanyi Give me a call. bw'obanga ofunye ekizibu kyonna gwe kubira essimu kubira kasimu tewali buzibu owulidde Fuck you. weegire wayekanyirira kabalagavu kamala She was beautiful yesterday. kabadde kabalagavu jjo Yeah, but today she's mine. anti olwaleero kange oba wakegadde jjo olwaleero kange n'ayingira munda kati alina pata naawe Looking at. kati gwotunula ki. Let me ask you something, Lloyd. Nkubuze ekibuuzo right Such a fucking wick. lwaki obeera mutumbaavu ssaawa yonna tunulya ebyekitumbaavu ayitwadde ebbali waliwo baasi ate eyingira mu kibuga ono ye Keanu Reeves ag'obuzaali tulabako mu sinema za Matrix. Kabaka nga bw'omanyi abavubuka tebaagala kunaaba yasooka ne yeerongoserezaako ey'emmanga n'amala n'ayitawo kati agenda okujja ebbali wano waliwo kikawulu bambi waye gwe storage kizaatu bakisibidde mu lukyagala kutandika yatunula n'akyesonyiwa ayina kabulifukeesi mwe muli buli kimu kyonna ekyandibadde ng'ekikye okuva ku ngoye akina busenya n'ebisigadde yatuuka ebbali It's gonna show up. muganda wagenda kujja Max. ngamba Jackson I told him it wasn't right if he didn't. saamuyise Brother's wedding. namugambye nti alina okukwata ekkuba okujja agezeko okubeera ku mbagayo Try and get along with him. bw'aba atuuse wano njagala mutandika okukolagana owulidde What if she doesn't come up? kati maama bw'atajja omugole omusajja lekerawo ebyokufenkafenka buli kaseera ndaba nno omugole emotoka mwe baamuleetera omugole omukazi yitawo omugole bamuleese bakuŋŋaanyiza ekyalo kyonna ate oba omuvubuka omu ku bavubuka abo kaluwano abakulu agenda kuwasa kati mukazi watu agenda okwekanya waliwo omuvubuka gwe yalengera yali mukazi musajja mubalagavu kamala ono yewuunya omugole gwe baleese siba ebyobufumbo bya mpaka asasula bbanja yabba omugagga kati omugagga amugabyeyo jangu bakuwase gwe nyabo
bubuka b'ennaku zino kwata ekimuli ky'obugole kanatera yamugabayo nga taata Kids would be very happy. kanka kaseti mujjagezaako okubeera mu ssanyu mu ababiri ati ye yitawo agenda okuza amaaso kwe kulengera bulazo we yaze tebazeekwata bulungi ne bulazo we bwe gyatugende mukazi watu nga bamuleeta mukazi kyono kweri ono anafumba banono bafanseko lodi kyava akwateko naye naayitawo naayingira paka munda baatuuka ewa agifwaza banaye tukunganye wano olwaleero mu maaso g'abano kimaama Jacks bannange oli kisufu okulaba ngoze biki ebigenda mu maaso wano eno anti tulaba nti bajja kukola kapa ensufu nedda teri kapa nsufu yaamu Jacks nawe kakkana leka kutandika kukyankalanya mbulira kiki omuleetedde ng'ekirabo mpulira akaama leka nawe mbulira kiki oleetedde muganda wo ng'ekirabo tiwali kyemuleetedde maama tiwali nzije engalo nsa naye ki ekikuliko Jacks nojja ngalo nsa ku mbaga ya muganda wo bajja basale keeki ono tabyagala baba kuba ekifaananyi ky'obugole olona naye tajja amaaso kavubuka kaliko yasiikanye nga bamuleeta omugole omukazi kyava yeebulungulamu mpolampola najja asiikane kajjama kano ke yalengedde kawala katoototo sitole ekigwe soka ofuneyo kabiya awo kabiya njagala kuva wano kwako gwani bampita Jacks Jaka nedda Jacks si Jaka Jacks kali gwe Jacks biki Jacks Clit tungamba nti oli muganda wooli sa muganda wange mutuufu simanya ani ali mu buzibu naye kyabika nze ndi mu buzibu nze agenda omufumbirwa ono tanyega nnyo limu olusonyisonyi olimu ensonyi nedda siina nsonyi kisitole kigwe Freddy osikanye bulazo wange omuto oyambadde kiringa kimakedo sitole ekikumulundi guno ani gwakyankalanyiza omanyi muganda Jacks ayagala nnyo okumala obudde bwe obusinga mu kkomera akaseera kona wensobola okuddukira famire yamwe nagikowa waita okwatirira ono ye mukazi wange ayitibwa Freddy mukazi wampaka kakati jantuzanya akazanyo kafe but musawa mukulu naye akyayaga okuzanya akazanyo k'obuto gira nawe leka tuzanye tunswaja atandika gira okay nakona makansi esala olupapula ne badda nakona olupapula bolwazi tuddemu nikiki ndese olwazi lukuba makansi kakayiterera boyi nyina okwokya ennyondo koona muzanyo kwabwe kuva buto baguzanya tunkuba kyokka tayagala kuswala okay kakazi kabala kafusiwe kiri wangudde akazanyo ninze nafunye omukazi tonywegera nvaako obadde okyakamwa otafuddeeyo tuba nakikiriza nti oze mazima ngalo nsi atondetedde wadde ekirabo yeewuunya kibadde ekirungi okwogeramu naawe essaamu ku mbaavu gwofa ku kirabo kyokka tofa kulamu bwange wajja bubadde laba nno omugole omukazi laba keeki bwagirya
avwabira alinga obuwala bwene Uganda. I'm gonna go pee. Ngenda nokojoba oba wandyagadde okumperekerako ekiki bwaloba yagwa bugikigo kamugambe ngenda kojoba nagambye 18 kudda waggulu boyi yakafatira mu kinaabiro empale ekigudde bonna bayidde dda kawansi n'alyoka atula waggulu omanyi sokoddeko ku kkono kati ddako ku right sindika tuugana waliwo obuto obwali wali katonda watu omuntu ate omuntu nyweja nanyweja musaatu akakutamula tufudde yasamula oluvannyuma. Okimyenje? No, did you come for me? Did you come for me? Did you come for me? Kategeeza ontamuliddeko yabadalowooza did you come for me wakimyenje? Wo buya abadde atuta akatya nga takyamulangako bw'ati maama nnyabo katonda watu mukole ono mukazi wa bulazo we babano nga bamuyisa paka pembeni kabadde kawanunira neboyo olina okushevinga olina George Bush mungi okiwulidde osobola ofiitinga George Bush amanyi okuziyiza mbutatuuka nnyo George Bush aziyiza. I look like shit. Niye mfanana nga busa. Do I look like shit? No. Urabanga nza afanana obushati nedda. I'm getting old. Kirabika ntandise kaddiwa. 25? Oyina emyaka emeka 25? Then I am to 20. Anti natera okuweza okusukka 2. I used to be 7 years old. Natiranga okubirako 7. I used to be unborn. Natira okubanga sinazaalibwa. I used to be 14. Natira okubaako we 14. Tomorrow. Wabula enkya 40 or 50. Nyinza okuweza anoba 5. So kati I'm dying. mba ngenda kufa. I'm dying. Nfa. You're dying. Naawe ogenda kufa. Right now. Mu kaseera kano We're both dying. ffenna tulinga abagenda mu kufa. You're ticking. Gwe towulira obudde nga bukuba. Gets louder with every second. Essaawa gyegenda okugenda maaso n'okuba buli sekendi egenda ewogana bw'obudde butuggwako. I don't want to die here. Nze saagala kufiira wano. just split. Lwaki tutandika? Ntandike? You think those guys are just gonna... Nyegoza bana abatumbavu bagenda kundeka budde shingende bwentyo. Well, they haven't yet. Tebanaba. Because they did this to me. Daba kye yankola mazima. Jesus. Yeah, Jesus. Radio yanteekako kino kuliko ekigambo slat. Malaya. Red says that I owe him 10 grand. Radio yangambye musimanya manje omutwalo. Kakati okusasula omutwalo yabadde alina gabayo nze. On the books your damn brother did. Muganda bwe yambalira ebitabo kati olwo omulimu omusufu yawaddeyo nze ng'ekirabo. He's my punishment. Kati nze nninga ekibonerezo. Fuck them anyways. Yeah. Fuck them anyway. Naye kyoyogedde kitu fuck them anyways. Tofaayo. N'atandika aveewo. See out back? Kakati onokwata ekkubo okudda okundabako. Bwe kinaaba kisobose. Nja kwata ekkubo kome. Kati yayita eno. Ono obwedda yatta omuntu. Buyinga tozannya. Obwedda gw'otuga omuntu oyo munda. Yayita paka eruda. Yayita eri manju. Najja. Kyava akwata entwala ye. Yakyala mutuufu ntajja gumiikiriza kumalawo bbanga gwanvu. Yatunula. It'll always turn to shit. Ne bw'odduka otya era okomekera okomyewo mu busa buno. Mugezi kaabwesonyiwe. Aba agenda maama yamuyita Jackson. Tulese bulesi kirabo naye ate n'otusibula lutalo. Yawulira obusungu.
mazima bo bafa ku kirabo tebamanyi wajabadde mukubonabona n'obulamu bwe kati yajja akebera ku motoka ezipaakingidwa wano mukube motoka akwata kisooka agenda okukwata kwenu nga njigule yakamushimunda ng'agivuga mukube motoka mukuba buga station akwata kisooka yajja buzina gali ng'agipakinga wano bamulemeddeko beetaaga ekirawo muzaatu talina wadde 10 yagamba waayi okwejja kuba eŋŋanda amakole ekibeetaaga yajja ye waliwo kaga station akaali okumpi awo ng'asooka ateeka oluto pembeni Empty the cash. njagala akasimbi konna Come on, move it. muzeeyi amutegedde Max, gwe Jackson that you? mutabani wa luswabi gwanjiba Just give me the money. mpa sente You wouldn't shoot. toyinza kunkuba nawe Jackson I'm not gonna shoot. sigenda kukuba nawe bobuderi gwajja okubba mumanyi gwe Jackson luswabi twazanyanga naye obadeki yitawe namutekeyo Sorry, Bob. onotsonyiwa bobu omuntu gwajja okubba abadde amumanyi Jackson mutabani wa luswabi musaatu munaku talinaeza ensimbi temuli nga mala agula ekirabo yadda anti kirabo kyekibatta kakali naze nakyo n'obusungu kamala Because I was trying to kill myself. kirabo kyemwetaaga kwako It's a candy dish. oyo kandi dish It was on your marriage. Goodbye. maama weeraba kati nkuwadde ekirabo mbasibudde mufwe aba agenda okuzza amaaso kwe kulingira nakyalo ono mukazi watwali stak kamugamba bambi tondeka mabega tondeka kusiranira mu bulamu buno nkusa busabi yakakwatako n'akagumya munanyina okwata ekkubo gendo n'osonyiwa bwatyo n'atandika baba bali awo ate maama teyafa maama kapuresha kamukubirawo kakada ng'akutukiddewo maama afudde ate mutumbavu gwe You killed her. gwomusye nze musye gwomusye mulalu mute maama wange maama abadde anywa nnyo akayaga eno famire empangulukufu kamala tebalina kyakola balina okumuzika daba noona akaba ye mukulu naye sebaatiribiya Mom invited me. maama yeyampishe ku mbaga So she faints and dies just like kati n'afa bufi bw'ati olw'okubanga gwe me. Not me. gwamusye I was her favorite. She didn't send me off. abadde anjagala teyangoba nga nyina emyaka 8 gwe gwe yagoba gekicajage ngenda kutuka tontuga ate mpoki gwe yagatutta fembi Hey, Freddie. chief Fred ofisa yajja Sorry. onosonyiwa So how is married life? obufumo bugenda butya yamulaga lugalo That good, huh? bulungi nnyo bwe butyo bulimu n'engalo Can I bum one of those? oyinza okuba ku kigalo oyo kigala kaako webali Sorry about your mother, boy. munansonyiwa ku mamaamu okufa Died about 6 years ago. wange yafa myaka 6 egyayita emabega mu butuufu kyali kibi nnyo yofisa Word with you, Jax. gwe Jackson njagala kwogera mu nawe togenda Huh? What do you do this time? ate wakoze eki Jackson yitawo wane Ice, what did you do that? ate yakoze eki naawe Gas station, you knock. gwedda munda wabye gas station musajja gwe He asked for an answer, so I'm going to take a little refuge up yours. Now, that old guy, Bob, he didn't see you, but bobu teyakulabe naye yawulira eddoboozi lyo it's always something when you show up. naye buli lwokwata ekkuba okujja ku kyalo wabaawo ekituukawo Finish between me and you, Jax. ate kino kiri wakati wo nange Jackson tebinaggwa buli lwayingira ku kyalo embata za gundi zibbibwa simanyi enkoko za gundi zakwatiddwa nakyo yakwata ekkuba okujja gyali I can't sleep. munaye sobodde kwebaka Cold in here. You want another blanket? wano waliwo obunyogovu wandiyakadde nkwe blanketi endalako ono nedda ndi okay ne kasembera waali Did you stay for me? kyogamba wasigadde ku lwange
stayed to bury me. nasigadde kuziika maama wange. Tomorrow? Enkya Taken off. ngenda bugenzi. Kyekava kamunywegera. Njagala owulirize. I've been thinking about me, Jax. Kimanyi obadde ondowoozaako Jax. I'm thinking about you. Kubanga obwedde nkulowoozaako. And when I do, Ate bwe nkulowoozaako I can feel you inside me. nkuwulira ng'ondi munda mu ddiba. You want to be inside me again? Wandiyagadde okudda mu ddiba lyange munda. We shouldn't. Tetuteekeddwa. Again. Nateera. Yaddayo mu ddiba. Laba tabu. Giya tebaginegudde ate. Emmotoka eyiringike. Katonda watu. Mmotoka yayitawo paka eri mu masekati g'ekkubo. Bali ku kikikyaka. Whoa. Boy. Katonda wange. I thought I told you to shave. Nagambye oshevinge. Sorry. Onosonyiwa. Ayina okushevinga George Bush. Kwe kujja baterere. Babano. Have you ever been to Vegas, Jax? Wali obaddeko mu Vegas, Jax? What? That's the best. Vegas ke kafa kakyasiza okuba kabalagavu. My mom, Zine mama wange twagendayo. we met Anne Margaret. Twashikana animal grade. Man, she was the coolest. Mutufu yali mubalagavu mukakamu. Like a kitten with balls. You know? Yalinga kapa zine ziba n'emipiira. She gave me this. Ye yampa ne kano. She signed her picture. Yasayininga n'ekifaananyi kye n'akimpa. It's supposed to bring me luck. Bagamba nti kano kakuwa emikisa. Let's just go. Tugende. Let's just start this thing up and get out of here. Kwegamba tuve wano butukeere tugende bugenzi mu Vegas ffenna. Tutandika obulamu obujja nze naawe. Why? Lwaki nedda? Can't you see? Maybe all this shit happened. Naye gwe tukya nti buli kimu kyonna kitukawo lwa nsonga. It happened so we'd end up together. Maama we yafudde wazze wano lwa nsonga tusobole tukomekerere ffenna. Leave me here with these bastards. Tugenda kundeka n'abatumbaavu bano wano. Yeah. Kubanga singa ondeka nabo ojja kubeera wambwa n'okubashinga. Feels too good. Kibulikika bulungi okuba naawe. It's gonna turn to shit. I Naye bijja kwonooneka. Tisobola kuba naawe. just can't. Tisobola. Yatamba emmotoka ne bimuluma ye kimotoka. Kanada ino kijjayo mu parking. Nakisindika. Era obwakya bwe ruti. Yakwatamu ebibye. Get off me. Crisis. Bulazo n'akaayana. I don't want it. Okuva ne watch omukazi talaba ku kigambo. No, it hurts. Don't push me away. Tonsindika boy nakuwasha kuteeka mu maka kweggala. Back. Come on, get off me. Baabo nno. Musaatu yasala wakwate kubaleka nakyali emabega. Yagenda atandika obulamu bwe. Kubanga akimanyi ye obulamu bwe buzibu nnyo kamala ogezaako bwesibako. Buli complicated n'okukinga ekintu kya kyonna. Yatuuka eruda n'asooka atunula. Naye mbutuufu agenda okutunula bw'ati. Nga newankubadde obulamu bwe buli complicated, amazima gali nti yandyetaaze omuntu owokubiri. Kwegamba gwayinza okuba naye mukwano. Eyo emmotoka yagibba n'ajja nayo. Mukazi watu masekati g'ekyo yasala wakwatemu ebibye. Kino kyekifaananyi kyabadde ayogerako. Kadduka. Jax sirika toogana. What are you doing back? Ate okola ki wano eno? I got a car waiting outside. Nyina emmotoka etulinze ebweru. For me? Kyogamba okomyewo ku kimanja eti butereevu. For me? Okomyewo ku kimanja olwaleero. Bwe batyo ne bakka eggaali. Kati tulagawa. Lodi tamanyina wajje badda. What are you doing? Okola ki ate? Kati aba ayita omugaa sooka olindekaawo. Yayasa wano we batunda embwa jjukira yashikanawo kikawulu bambi ne kimukwasa ennaku. Kaakati ono kawulu nvaawo naye. Bantu bangi babonyebonye naye bambi nono kimuleka mabega. Yamwetika. N'amuteeka mu mmotoka.
tugende bwe batyo ne badda mu ddene wabula gye badda yonna mukama yamanyi tebalina wadde ekikumi muzaatu ayiya na kunyagulula Even love at first sight? okkiriza mu mukwano nga wakalaba omuntu No. nedda Me neither. nange sibikiririzaamu ebyo nabibidde mu motoka tuyinza okunywa tekagusumuludde ne katandika okuba drink mutufu lyo akatono yawulira essanyu ne kamusimba eccupa kakazi ka bulazo we They're gonna be looking for me, you know. okimanyi nti bagenda kunoonya kimanyi bajja kunoonya n'akyusa enguliko n'akayimba ke yateekako butufu nakyala alabira ddala wangudde omuvubuka omubalagavu kayimba bambi bombi kabakwata ate bombi bakamanyi manyi kiba kirungi ogezaako gwa mukwano n'omukazi nga at least you have a little something in common nga mulina kyemufaanaganya naye se bw'oyinza okwagala omukazi nga gw'owuliriza lwaga awuliriza kadongo kamu mu butuufu tewali nkwatagana gye muyinza kukwatagana waliwo we baatuukira kati boyi agenda okuzuukuka okuva emmanga okudda engulu omukazi nga taliiwo twafudde dda Let me speak to Red or Joseph. nsobola okugezaako okwogera ne Red ne Joseph I don't care what time it is. nze sifaayo kyamekazi enkubyemu ssimu Okay, I'm sorry. Just kale onoonsonyiwa gwe bateeke ku ssimu abadde agenda kukubira radio amugamba omukazi gwe wampadde You gotta do things different. agamba nti nali nasuubiza nti kasita nva mu kkomera ngenda kukyusa obulamu bwange Someone else's wife? wabula okudduka n'omukazi w'omulala si kukyusa bulamu kuno Like that? tokitunuulira bw'otyo I mean, look at it like this. kintegeeza kitunuulire bw'oti Time is like an orange. manyi bagamba nti obudde bulinga mu cyungwa It's round. It means that bwetoloovu kiba kitegeeza stuff mu buli kimu kyonna kikwata ekkubo ne kyetoola ne kidda happens for a reason. era buli kimu kituukawo lwa nsonga Lieutenant Ben, lutenanti beni something. beni something Kostikian. Yes. yakubira lutenanti Leave a message. No, I don't need this. yeetaaga bamuwa obubaka Just leave a message. naye ng'erinnya lye eryokubiyita limanyi yagamba beni something lutenanti beni something The big promise I made myself was I'd waliwo kye neesuubiza nti kasita nkwata ekkuba okuvaayo mu kkomera sigenda kuddayo won. era nga saagala kuddayo You want to avoid prison? bw'oba oyagala obutadda mu kkomera Gas station. dikirawo okubba gas stations What I'm talking about is different. kyenjogerako kyanjawulo Saying, go kyeŋŋamba home one last time and get. tukwate ekkubo tuddeyoeko omulundi gumu ogusembayo I got $50 I keep stuffed in my nze nyina obusente butono naawe olina obusente butono kati bugenda tubezaawo tutya We left in a hurry, Jack. twavuddeyo mu bwangu jjaaka I know, but Jack, tetwakabaliddewo kono nkimanyi we're almost there. njagala okimanyi tugenda tuukirira kye twagala It's like if I close my eyes, kiringa nze bwe nzibirira I can see us in Vegas nsobola okulaba nga tutuuse mu vegasi by a pool nga tuli ku bbali wa puulu with water. ng'erimu amazzi va ku eno gye tulimu etalina mazzi It's always sunny and warm, nga waliyo akadde k'omusana n'ebbugumu and guys in white jackets, bagaayi bambadde bijaketi daiquiris, and all the batuleetera ebyokulya $4, eh? and all the towels smell like. nga tawulo zonna ziwunya bulungi tuli mu bulamu bweyagaza nze naawe No bedtime. And when I get going there, you can come see me perform at night. nga nkwata ekkubo ne ŋŋenda mpafominga Big red, n'ojja ondaba nga nyambadde ekintu ekinene ekya red my crown things. kuliko buno obuntu bulinga engulu obuliko diamondi When I come off stage, I'll be bwe mmala ova ku stage ne kushikana so we'll make love until ne tukola omukwana ekiro kyonna sleep until 2. then ne twebaka paka saa 8 gwa ku makya ye life ye mujamulootera wabula amugambye alina osooka okuddayoko Minnesota omulundi gumu gwokka waliwo kye beerabidde beetaaga ensimbi bulamu si bubi It's half my money, Jax. njagala okimanyi kitundu ku ssente zange I'm his wife, right? ndi mukazi we yampasiza si bwe kiri He kept saying that he was going to make me happy. yangamba nti agenda kunsanyusa All this money stashed away. alina ssente ze yali yatereka So after everything,
luvannyuma lwa buli kimu That'll make me happy, Jax. kati gwoba onsanyusa Jax mu kifo kya muganda Where we he hides it. nze nkakasa lwakubanga simanyise tewazikweka What? ono n'asirika kiki What? kiki What? kiki naawereka You know where, don't you? omanyise tewazitereka si bwe kiri kati bwomumanyise tewazireka lwaki tokwate kubonoddayo kati waliwo neiba eyali ebbali yajja alingiza alabe bano bakola ki mu lujja lwabwe agenda okuza amaaso okwekkaanya kano ne kamulaba manyi mulingizalingiza nnyo ebitabakwatako kayitawo buyisi nga kakirira ku bulojobu nakyala yazaawo kateni ku supiidi kamugambye addeyo agezeeko okunoonya bulazo we gyatereka sente mbu alina sente nyingi ate nga sente ezo zimukuza nakyala kwegamba azibbeyo bagende batandika obulamu bombiri mu Las Vegas musaatu ng'ajja yabbye omukazi wa munne mukazi wa bulazo we kati akimye ne sente eza bulazo we n'asooka yesetinga amanyi gyatereke omutete ng'ajja Want me to call Ben? Nothing. He's back. akomyewo mulabyeko yajja eno gyazitereka wansi yaba n'obuliyo zino ze ziriyo ng'azikuba nsawo kumbe bamuteekako olutro kati gwe ssebo Spend my whole life trying not to come back here. njagala nnyo obutadda wano I always end up coming back. naye nkomekerera nkomyewo aliwa nakyala Just put the money back in. lwaki sikuddizaamu sente zo ne tubyesonyiwa Oh, sure. So you and my wife. nkuleke gwe ne mukazi wange mweyagale That sounds like a really good deal for me. We're gonna go at it, aren't we, Sam? saamu ngenda genda njagala mukazi wange tebatobye bagudde tokwata ku luto boyi kinuma tunuma kibadde ki toduka bulo nefuka bulo kyabuluma okutu kinumye okutuma nange bino byekyagala kimulidde akafi nekikafujja wali tokuuma nakuuma ku mbaavu kikiranigwe ani gofenka kikuba bulo si bwe kimugaletawo manakuuma nekifujja eri akafi musaatu nakwata okutuukwe kale mutumbavu gwe obakolere ki nkubaako bakuwanawana yakitulira nakyanaho akyesonyiwe yavaayo najja yesiwe kati agenda okuza amaaso kumbe Lieutenant Ben something yaje wetodduka yamwambalira namwetika omutwe yakuba ku ttaala n'asuula eri gasiya Take a little refuge up here. noonya omuntu omulala gw'omanyira so sinze yamubako mu ecupa y'omwenge ndaba noono avaayo kati gwofiisa okujjako okunsiranya kiki ekikulese kati laba omuntu agenda kudwa agenda kala teri alaba omugere bofiisa bano batukiranya bukiranya oli bwasimbula emmotoka ono yamugirako mabega kyajja kimugobera kigezeeko okulaba wajjadda musaatu no tamanyi yatuuka ano ka gas station afune ku mafuta Need a tank of gas. nyagala ku mafuta juzaawo Can? owulidde akubye drinki yenna kume nekiro kimakedo kize kibulazo kye musiru ono
jabano wabadde ayingira ndaba esaati gyayambadde akatala kali mu bano yabawo wali esaati ya makanika nagyesala bulungi yo nasooka akwata olukomo. Hello. I just saw a cop get beat up. ndabye omusirikale ng'akubibwa Ben Costa. Ben Costa King. Yes, I did. Jackson. I don't know. Well, Jackson amusekudde he beat the hell out of him. amukubye bubi nnyo kata amutte banaye mwangu ng'obudde bukyali. Goodrich. That's right. I don't, kati agenda okuzza amaaso agekola ate oli avuddeyo Jackson. seba amuwalidde ku poliisi mbw akubye ofiisa kata amutte. musatungako eggaali tundeka kigenda okukwata ku motoka yakyate tekyagisibidde bweru ate ebisumuzo biri munda tufudde mutumba avandeka ono naaba akyanyumya ate motoka ye tebagibba kale motoka yange gitwalawo bannange. kyajja kimugoberera kimuvaako emanju. motoka yagireeta paka erudda nasooka agisiba nakwate kuba afulume yazza kuba drinki yenna atamidde. wano we wali ka hotelo ke bapangisiza kaluumu. nakyala ali ku TV kabaka yayingirawo. Hi, honey. I'm home. kihani nkomyewo eka ate gwe kyekikutuuseeko tebibadde birungi. I hate doctors. olina ogendewo omusawo kuno kyagambye abasawo kuva dda nze kyagambye abasawo azaka balansi. yesu kristo kyo sikikiriza. olaba omutumbavu kyankoze anfwensa okutu naye seba okutu kwange nvuddeyo nako oli mulalu. Let me help you. leka nkuyambe kale. Yeah. nyina okuwumbula mukono era bwe kyetaaga. kakaine emmotoka eyali epakinze bweru bano babbamu enfalaasi. motoka balabye ono yajja nayo. vuga tutandike givuge. Hey, isn't that your horse? eyo si nfalaasi yo. I didn't mean for this to happen. nabadde kitegeezeza kino kikutuukeko. muzaatu teyeewulira. Jackson munaye lengera ononsonyi okubuuza naye kiki sente zoze nazo goza kano ke kaseera akasufu okulisicasinga ku finance. Jackson gwe mukisa gwange ogusembayo. nazisisikanyeyo nenzeetika zizino zirina tofaayo. najjazi musimbe ziizo oba yajjayo 2,000 Jackson wangi. He's got more than this. zino sete Rudy alina sete nyingi okusingako ku zino. ezo ze ziriwo. enkya ku makya we bukeera nga tutandika tuva wano. kati zino zigenda tuyamba kikuli gwe kubadde omukisa gwaffe ogusembayo. oyinza otya omuleka okupangulula. lwaki tonvaako naawe. Jackson akubaliddeko obulamu bwange. ye naawe atuwogane lwaki tosirika. dabayo buli kimu kiri bulungi eyo bannange. kiki ekibasumbuwa. ngenda kuyita abasirikale. weetaaga obuyambi. kangene nfuna obuyambi. wayishewedi lwaki todda mu nnyumba yo newebaka mutumavu gwe nawe atuwoganira. roodi agudde. nakyala abaayakako eggaali n'essaamu ono. sitole ekimugole. nze nzize.
vuga tugende. Come on. Vuga tugende. I want to talk. Njagala twogere. Kuba nti embaga n'opanuwa. Vuga tugende gwe. Yamutwala paka eyo mu kolido. Come on, you gotta be reasonable about this. Oyina okubamu omusajja w'ensonga. You know? Wakimanya sigenda kwagala. Bintu byali byampaka. Sure, there's lots of girls. Nkakasa waliwo abakazi bangi. Abakazi abandiyagadde okuba naawe ng'ovudde ku nze. Tokiraba. Era mbutuufu. Abo besimalidde mu zange. Let's talk about it. Kale katukyogereko. It was supposed to be a surprise. Nebadde teekeddwa kubeera surprise gy'oli. Wabula kangikulage. Already, not a down payment, but half of it. Nasasuddeko kitundu ku nnyumba. You would laugh if you knew how hard it was to get this money. Mutuufu, oyinza n'okuseka okumanya engeri gye nafunamu sente zino. Labayo. This is the model right here. Wano we nagula. It's 2,700 square feet. Eri ku square feet 27 ku 100. It's got cable with 57 channels. Ina cable kuliko 57 channels. Gosh. Look, and Nakyala awuli atakyasobola na kusha. ports in a park, you know, that they're building. Dabano. Sisa. Toshiri wala na kusha ku mawenu. Nigo obuzabuza. Look, I know your dream is to live in Vegas, but Nali manya kiroto kyo kyakubeera mu Vegas naye. I mean, it's like a real, neighborhood. Kano kalinga akaalo ba neighbor. Kiringa bwayise ne kaleerwe. Wano si wabi. Eggplant or Waliwo ki eggplant. ecru for the carpeting. Is that a color? I guess. Mukazi watu yamanya nyino kiyiya. Kaakati tunaabeera mu ssanyu. And how many children should we have? Oza tunaazaala abaana bameka? 2. Tuzaaleyo abaana babiri bokka. Babiri bokka. Uli mukazi mulimba mukazi gwe. Tosobola kunjagala. Nasooka ayiwako enguliko. Kasekulirawo buleti. Rodi agenda kuzuka musajja watu ng'ali ku ttaka. Sibo kirodi kisekudde ndakyala buleti. Kyava asituka musajja watu. Awuli omutwe gumuwuuma. Kale obudde bubanga obukyate ku bunasala najjeruda. Hey, the Coke. Sobola okumpayo kakooko. How's this cupcake? Ne kano ka cupcake. No sweatshirts. Gugaseko ne sweatshirt eyo njagala ogimpe. Yino. Nasooka ajja yerongoshalongoshaako eno. Yenna aliko ka drink. Bw'amala okwerongoshaako najja kubya ekisweatshirt. Saba ebyokulya n'akakala eruda. What are you famous for? Huh? I don't know. That was a nice horse you had. Falaasi yo yabadde nugye wabadde oyina. Enfalaasi. Yeah. Okay. So did you call the cop? Wakubidde abasirikale nti bakubbye? Why? Nedda. No. Gwe wabakubidde nti nedda. It was my horse. Falaasi teyabadde yange gye badde baba lwaki bankubira poliisi? Kirungi. Muzaatu yeebase. Freddie? Kati yakwate kubonadde engulu. Wabula yazukka anoonya Freddy. Nakyala. Freddy.
Yasoka n'afuluma bula agenda okwekanya ng'emmotoka weeri. Gikwatako ng'eyokya. Ndaba nnono. Genda okuggyako essimu baagisazeeko. Guys, your phone. Nsobola okukozesa essimu yammwe. I'm sorry, we can't tie it up. Tie it up. Tetusobola gikuwa. Who's gonna call? Ono bimusobedde tabitegeera. Emmotoka weeri kyokka ate Fred tamulabako. N'akwateko basookaddeko munda. Muli abadde alowooza oba kapanuye ne katandika. Julia yakomyewo aliko drink. Kale agenda okuzza amaaso kwekkaanya. Yalaba oluto. Luto luno. Buli kimu kyonna akigattagatta takitegeera. There's trouble in there. A murder. I saw the guy. Waliwo omutemu. My name. Baamubuuza erinnya lye yazaako buzza ssimu. Seba awabidde bulazo we nti asa omuntu. Ndaba nnono. Afande bw'ayingira mu kirabiro n'addukayo. Yasooka ne yeekubakubako wano ku mazzi. Kale agenda okwekkaanya obulungi okulengera. Katonda watu. Mukazi watu yamulengera mu kibafu kyava amuyita Freddy. Oh, shit. Buno busya bwennyini. Julia bambi yakomyewo aliko drink. Abaali awo agenda okulya nga poliisi ejja. Tufudde. N'asooka ataddayo munda. Ne yeebuuza ekyokola. Muli alowooza kyebeka yakomya omupangulufu n'akasekuwa buleti n'akajjawo. Agenda okulegera poliisi eyitawo. Nkoze ntya? Agenda okukebera muno ng'ebyasi temuli. Yamanyirawo kyebeka yeyasa omukazi. Ajjukira kimu baabadde mukaayana. Esimu neevuga. Yeah. Yeah, this is the manager of the motel. Nze manager wa motel. So here, they want to have a look around. Poliisi eyagala kujja kwekkaanya luumu yo. Kyapiiri. Bw'oba olina ky'olina kyonna kikweke ng'obudde bukyali. Nti siyagala banzigale wenzija akasimbi. Kati hotelo manager n'abaleeta naye ng'asose mulabula nti kweke emaali yonna. Well, let's find out. Naye nga tewali buzibu kono tujja kulaba. I just spoke to him. N'akwogera why? Lodi yajja. I'm sorry. Munaasonyiwa. In the bathroom, man. Mbadde mu kinaabiro. My wife is sleeping. Mukazi wange yeebase. Whisper. Mwogere mpola. Yes, I'm sorry. Alimu engeri ya lusenyiga n'omusujja. Ng'ayingiza b'ofiisa munda. Bajja batandika okwekkaanya. Was throwing up all night. Manyi obwedde ekiro kyonna asesema bambi mulwadde okukamala. Yamutadde nno ku kita. Stupid brother and me. Muganda nga abadde ansumbwa twakyankalanye wano. Stupid. Mutumavu. Twayombye ne tutoba bubi nnyo. Mbuye ne bulazo we. Bufisa nga bekkaanya. What? Kiki ekyo? Kino. Blood here on the sink. Guno musaayi guli ku sinki. From my head. Gwavudde ku mutwe gwange. Twakyankalanye ne tuteefumitaano kakkano mutwe ngubye ku sinki. Back home. I came to visit, right? I mean, he gets drunk. Nakuteekuba ogenda omukyalira yatamidde butamiizi. Right? Where is home? Ewaka wamwe yewa. About half an hour outside of St. Paul. Ovugawo mayiro nga mayiro kitundu kya mayiro okukirira eri emmanga. Okay. Come on. Kali mujje tugende. Jukira engeri gye bamusibyeeko enfunda eziwera kwegamba ebyokwasaganya poliisi tebimuzibuwalira. Ndi okay. Been in trouble? Not really. Wali obaddeko mu buzibu kono nedda. Maybe a little. You gotta. Kale tugamba katonotono. Olina likodi nti wasibwako oti ye. You staying out of trouble? Okakasa tokyali mu bizibu nedda nabivaamu. My wife. Nyina omukazi. I need to turn things around. Omuntu okutereeza obulamu kiba kireetagisa toyino kiba kyetagisa funa mukazi kale ate gwe nnina. Okay. Mweraba. Kale ono yeewunya b'ofiisa obutakwata muntu bakigenderedde batya. Yadda munda. N'asooka asumulula amazzi yeerongoseeko. Mutwe gwonna gujjudde omusaayi. Wabula kati alina okuyiiya.
Aina maiti ya nakyala Fred wano bimutabula mutwe nagambye tuli kayitibwa feeling Minnesota VJ Junior nga bulijjo King Sports Bet Uganda Limited. Yamanya yalina okuyiya musajja wattu obudde bukyali kiyakola kyava akateeka mu bisuuka n'akayitika n'akateeka mu motoka motoka yagisawo n'agiyingizeeyo munda bulazo waali mabega amugirako yasibira eno kabaka yaleeta mayiti leka tulabe abalakaki yasalawo amuziike teyasima na kusimanda yateekawo mayiti ng'afuna bikoolakoola yensiri uno yeebuuza bulazo kyaliko yakabika ebikoola bambi kitalo nnyo n'osonyiwa n'amuteekako n'akamuli bambi kwe kujja atandike agenda okulaba empewo efuuwa muli awo yakyakoze si kituufu naye nga talina kyakola bambi kino ekimotoka yakireeta n'akikanyuga wansi eno n'emmundu n'agisuula okwo namu obusete bwe yajja kwoli kwako yasalawo kawulu amutunde bw'amala omutunda n'afuna ku busete n'agula emmotoka weeraba gwe ssebo Hey, I got an emergency. njagala kukozesa simu nfunye ekyemagesi Is one big emergency, man, so fuck off. mb'obulamu is one big emergency so fuck off aba agenda nga poliisi baasulako obusuuzi bugombe ne bajja bamufate I'm given to understand that you killed Freddie Clayton. Is it? kyesitegera nti Freddy wamuse Is that a yes or a no? eyo yesi gy'oliko banno Because your brother here, Sam, muganda wo Sam knows where you stashed the bomb. yategedde bwe wakwese mayiti It's a very sad thing because that was a ate bw'oba wasse Freddy ekyo kintu kyanaku kubanga mukazi yabadde mubalagavu ngenda kukusiba son of a bitch. nkugamba towulira I like that girl. kati sebo Sam nga beetika abatwale mayiti gyeri Kind of a stupid fucking name is that anyway? ye linnya kika kyeryo jakisi What? kiki Supposed to be Jack. yali alina kuba jaka Fucked up his birth certificate. naye maama we n'afakinga apu simanyi biki ne bamutuma jakisi Oh, that's all your life amounts to, huh? bajja bamujerega mu motoka ng'esooka etuukira pembeeni nga bakwata ekkuba okuvaamu mayiti yagitadde wano wa bagenda otuukaano nga mayiti weeri You must have did something. mayiti atekwa okuba alina kye yagikozese namulabi agizikaano n'ebikoola Well, there's nothing here. tiwaliwo kiriwo Obvious, Lloyd. wayekakana naawe He moved her. You did something. mayiti olina gye wagikwece gwe mutuma mayiti eriwa Come on. Hey! yogera mayiti gyeri Hey! wayi gwe shebu I got the time to fool around. bwoza nyina obudde bw'okukiraana wano I'm a cop. ndi mu kirikale People depend on... abantu balina ekigamyeko okubayamba okuva mu byekisiru I don't have the time. siina kadde kakumala kwonoona wa Fucking losers like you. But I saw it. nze namulabye Right spot. oba osanga teyagikwese walungi nga yagikwese eri waggulu This is it. This is it. kuliko n'ofiisa ananagira I'm telling you what I saw. nze mbagamba kye nalabye
no, I don't think so. Togenda kudayo naffe ogenda tambuza bigere. Leave me out here. Leka nawe tosobola kundeka eno. Temundeka mabega nammwe. Wabula ne Jacks asobeddwa mayiti gyeri. Mayiti gye natadde wano. Yalaze wakweri. Gwe boy mayiti wagitadde wa. Mayiti. Wakwese mayiti. Mayiti wagikweche gwe nkimanyi mayiti wagi. Ono naye aginonya mukoloba. Soko mpe kalayita. Nakamusimba. N'ogwataba. Manya abo Luganda kyamukube vivi. Nikigubojja. So what went wrong? Kati kyekya kyankalanye. She make you mad? Yakunyiziza. Come on, you can tell me. Mbulira. What'd you do with the body? Kiki wamukoze mayiti wagitadde wanakulabye wamusse n'omukweka. She didn't want to be with you. Yabadde tayagala kubeera nawe buli omu yabadde akimanyi. The fucker's right there on her arm, you bastard. Nze nabadde sirina lukisa gezaako omulumi okugjako gwe. She was my wife. Yabadde mukazi wange. Yes. Mukazi wo nga bamusatuza bbanja. Wasn't conventional. So we didn't meet at the prom. So what? Kale ne mwakwate twasikana ku prom party ne kitegeeza ki. Tokiri wala. Kikuba bulo. You know I didn't have any reason to kill. Ukimanyi nabadde sina nsonga lwaki mutta. Did. Gwobadde olina ensonga lwaki olina omutta. But you were there, right? Wabaddewo. Maybe. Oba osanga. Ye nalowooza bambi ye yassa omukazi. Muli mutima. Kwe kujja asabe ku byentambula. Bino yezagala kakati. Where's the body? Mayiti wagitadde wa naye ro. My ass. Kiss my ass. Hey. Gwe. You set me up. Wansetije up. Niki sajja gwe. You're setting me up. Gwe wansetije up. Nekiwako kasino kapu kakyo. Kwe kwataba. So was it love or just... Kati kwabadde mukwano. Watu onyumirwa byakola kikyuka. Good blowjob feels like love every time. Manyi bagamba kabulojjobu akawuli kasira kaba kanyuma. Naye kisajja gwe. Sinika amanyi kyokoli muntu mukulu. Nange tumanyira. Kikuba ejjinja ku mutwe. Okubira kya mayinja. Nja kukuba mawe. Kibadde ki. Kali bakwate kuba okuddeeka. Letting you out of my sight. Boy togenda kunva maaso. That's fine with me. Sikiinaako obuzibu. Nga batuula wano. Todduka. Where you going? Kati olagawa. Yayiwako TV. N'ateeka ekisumuluzo pembeni. Simu yavuga. Togikwata. Yeah? Aha. Waliwo ayogera. Who's it? Ani oyo? Tell my brother what you just told me. Gamba muganda wange by'oŋŋambye. Take the phone. Wuliriza ku ssimu lwaki ombuuza. Alo? Hello? Alo? Mr. Clayton. Mr. Clayton. What my wife saw the other night Mukazi wange agamba ekyo kyaluli. made me sick. Kiyangamba kyandwaza. Carrying that woman, Yangambye nti yalaba omuntu eyeetika mayiti n'agiyingiza munda. carrying her out. Kyokka ate omukumu era n'agifulumya ebweru. What I mean? Manyi kyekitegeeza? $50,000. Kati mbasaba emitwalo 5 egya dola obutagamba polisi sirika. I don't want to be hard about it. 'Cause Nze saagala kubanga bamanya. I'd really like the money by morning or Njagala enkya ku makya mulete seto basi ngenda gamba polisi. convenience. Bw'omuntu omu yeetika mayiti n'agiyingiza omulala n'agifulumya. You know what he said? Owulidde kyagambye? He said, Agambye one of us carried her body nti omu ku ffe yeetika mayiti n'agiyingiza munda. and one of us carried her out. Omu ku ffe n'agyetika paka bweru. I only carried her out. Nze namwetika kumufulumya kye kyokka. I mean, I couldn't remember. Kiba kitegeeza nabadde sijjukira. Gwe wamwetika omuyingiza. Kikyajja gwe. N'otangamba nti gwe wamutta. Kati kirina amakulu ani yamutta. Kubanga omusajja alaba nze muyingiza gwe ng'omufulumya. Ekyali mundaawo. Don't worry now. You did the right thing calling me. Teweeraliikirira wakoze ekintu ekituufu okunkubira. Okay? Gwe buli kimu ngenda kukitereeza owulidde. Now you got to take care of me too. Naye naawe olina okakasa nti ondabirira. Listen
Listen to me, you asshole. Bulisa kwe katofali. You buried me in this shit and you're Gwe wantadde mbusa buno ogenda bunzi jamu. the money. Genda ononye sente. Go and pay that motel guy off. Tugenda tusasula ejjamu waka moteri alimu gamba poliisi. Shit's not happening. Sina kikumi kyonna. It's gone. Sente zaaweddewo. I bought a house. Nazigulamu ennyumba. Half the house. Nazisasulako ennyumba. In Vegas for Freddie and me. Nali ngenda gigulira Freddy nange mu Vegas. Nasasulako ennyumba. Sina wadde ekikumi. Bought a house? Wagula ennyumba. Come on, Egypt. Nange. Kakati. To do with a fucking house. Kale ennyumba wagigulira ki? Hey! You gotta get that money. Ogenda noonya sente ze $1,500 $1. Kati ontuga butuzi. Lindako. Ndabika nfunye pulaani. This is what we do. Kye tugenda okukola kikino. We go to where you hit her body. Tugende. Gye wakwese mayiti. Once and for all. Tugijjeyo. Where nobody can find it. Tugiziike baleme gizuula. Kigwe ani anaatula ate banaatulopa banajjawo mayiti. You idiot. Ni musiru gwe. Kiki? I never moved her body. Mayiti sagijeewo. Nagiresewo we nabadde njitadde. Huh? Ekiki? Could you lie to me? Lwaki wanimbye? Intukwe. You ate my ear. Walidde okutu kwange. Wife, you framed me. Nota mukazi ono ofulaminga. You're mad at me for lying? Kati onyiikitula okubanga nakulimbye. Bashiranye. Tibamanya ni yajewo mayiti. Jesus, what kind of sicko would take it there? Yesu Kristo. Mutumbavu kyayinza okubba mayiti. Nga bakakana kati balowooje nga babulaazo. Mwana, onche kudalina yitwe. Head. Daba kichwa yange. You really hurt my head. Wache kudalina yitwe yone jakashayi. Uli bulaazo kikakigwe. This motel guy down while you go to... Oh, I know. Geno nonye sente tusasula ono guy wa motel. Beg him. Ngenda kusaba red. Children if you have to. Tosaba red ne bwe kiba kyetagisa kuta family y'ejito ofune sente ezo. Gali siendabirwamu. Kakati bulaazo kano wandika tutte munange. Kwate mbwashi. Seetaaga mundu. Talking about serious stuff here, you know? Njogera ku kitwe kiri kya kyakacajja bwe kagana kabandule bullet. You don't have to shoot him unless you absolutely have to. Oliye muto kyokono ye mukulu. Kati bamugambye agenda asika ne Reds. Ngeri gye yali akolera Reds amusabe ku bushete basasule gayi wa motel. Asabe $5,000. Kati agenda okujja ng'omugaga abalansinga bitabo. Julia yali manager we. The midnight oil, as they say. Storage. Unbelievable. I was just about to come to see you. Mbutuufu kyo tekikirizika mbadde natera okujja okulabako. Bigenda bitya ndi fine. I should maybe come back. Ndowooza nja kudda oluvannyuma engeri gy'oli busy mu bitabo. I mean, this adding, subtracting shit that you do is hard. Wano kiraga nti omulimu gw'okola musufu. I don't pay you enough. Nikyo bika kikusasula sente gimala. Z'osasula gimala. I can wait. Nja kudda. Togenda jangu. Jangu. Mugaga abadde abalansinga bitabo. Bya bizinesi ono bulijjo z'amanaginga. Tuula wano, tuula. Tofaayo kakana. Ng'amutuuza. I'm in kind of a fix, you know? Mani nsiranye. I was gonna say about borrowing some money, maybe. Bade njagala ku sente. Sente ozagaza ki? Omugo ku mutwe. You can fuck with my book. Kuba tuluuza ogenda fuckinga ne sente zange. Neme kumanya. Buli nnyo n'abalansinga ebitabo kumba amubba. I want it all back. Njaga sente zange zonna boy. Your fucking legs anyway, but you... Ngenda kumenya amagulu naye ate tekigana kunoonya sente zange gye ziri. See, I've ever... Njagala sente zange. Oh, the man! Njagala sente zange zonna z'obadde obba bulijjo.
leka nawe boss. More, he took the money. Boss sente chazi tuti. I don't give a shit. Nze sifaayo. He stole it Mubulazo we yazibye. back. Bwaba yazikubyeko genda ozibba ozikomyewo. And you owe me? That's Kubanja emitwalo 3 boy sente zange kubanja emitwalo 3 zoba doba mu business. All right, if I had it, Ngambadde nyina sente nandizikuwadde. I... Tonyankalanya. I don't care about Nze sifa problem. ku ngeri ki gy'ogenda kufunamu sente zange. You tell it to that cunt aliens. Njagala sente zange. Bizinesi yange yonna bulijjo ogibba. My mom's dead. Right, well, I guess you shit out of luck. Boy. All right, just let me... Bino sibyagala sebo ready. Hey, don't move! Tosyeguka ready. Don't move! Tosyeguka tobako gyodda. Nigomanyira. Hey, Red! Ready. Fine. Ready yanyiga naye nakwateko bunajjayo olutu. Drop the gun. Sule mundu ready. Gosoko sule yo. Put mine out first. Nze yasoso jijjayo. And Sam, You're fired. You are fired. Kyamu kuba ebyasi nga tekitunudde nayo. Shit. Buno busawo. Bakataala. God, shit. Kati nzisa omuntu. Tufudde. Kimukubye ebyasi nga tekitunudde nayo. It's 46,000, you fucking idiot. Manje emitwalo 46 si mitwalo 3 gyokka tomanyi na kubala. Daba nono ofisha. Beni something. You got here fast. Ngo yangu ye. By morning. That's right, I guess I did. Would you like a cup of tea? Wandi yakado funa kakawa. No. Bano bebasabye nkwesa wiki. So, where's your brother? Parking the car? Burazo aliruda wa parking motoka. Ajja aleta sente. He'll be along. Talwayo. Yeah. Chichi. Just, I don't want no trouble. Nze sagala bizibu. Relax, okay? Nange sagala bizibu kakana. Nzikakana. You relax. Nina we kakana. Nze chichi. Kale agenda okuza amaaso waliwo kye yalengera. Sokolino. Chichi kyolabye ate. Where are you going? Atolaga weeyo. Kati walengerera kanekere shikano na chake yali ayambadde kagamba ke bamuwanga bali mu Las Vegas. Chokati yakamuzika nako. Look. Dabayo. This wasn't such a good idea. Ha! Ali rudawa. What's going on here? Chiche chikena mu maaso wano. Munaito nzitula musajja. Son of a bitch. Luganda kwa malaya. Kube mumi. Where is she? Ali rudawa. Ali rudawa. Jakisi. Jakisi bambi. Agenda okuza amaaso kwe kulengera nakya. Wuli nze tontuga. Yuli. I'm really tired of the motel business. There's no future in it, Nze nabadde njagala kasente. Sente motel teri mu future. Nakyala yajja wali. Boy alinga alengedde omuzimu. Nika kiryoke baby. Don't worry. Totya. I know it was Sam who killed me. Manyi Samu ye yanzise. Bwe koogera bino. Yazirika buzirisi. Yakimanya muzimu. Onoona sefu ebulemi okugula. Kyokka sente bulijjo yaziteekamu. Mu sefu combination agimanyi. Yirwa kikuba ku byasi. Nga yesika. Ayagala kugula kashefu. Kuba ekisooka ne kigwa ebbali. Bekyokuna kyaddira muddire ku mukono. Mama nyawo. Kale wedde ekimulemye okuggulawo. Dinako. Agenda okuzza amaaso nga weggula. Omutete gwonna guli muno. Nakyakyava asookazamu ne keresye. Jax zukuka. Wangi. Kiryoke baby. Freddy. Freddy. Kyokka Freddy banange.
I don't get it. Sikitegeera. Someone found me at the side of the Muntu omu yanshikana ku mabbali w'ekkubo. saved my life. Ye yantaasa obulamu. I Kakati mean, I saw. nakulaba ng'oli mufu bakkuba ekyasi. She's bleeding! Omukazi avamu omusaayi banaye. Wai kiri okay? Sam's a lousy shot. Even that. Wano Saamu we yankuba ekyasi. We wati. Bullet went in there Kyayitamu wano and out there. ne kiggukiramu emabega. Doctor says I was lucky. Omusawo n'aŋŋamba nti nali wa mukisa. There's no such thing as luck. Naye nze ekimanyi ku sya Katonda teriyo kintu kiyitibwa mukisa eba ntuuko. Right? Buli bulungi. It must be. Uteekeddwa. I mean, I've never felt like Nze siwulirangako nga whatever that word is. simanyi na kye nnyinza kugamba. Happy. Siwulirangako ssanyu. Jax. Jax, I need you to tell me exactly. Jax njagala ombulire ddala ki ekyatuukawo. No, exactly. Simanyi ddala kyatuukawo. Nazirika. Anything. Sirina kye nzijukira. Nakulaba ku makya. I killed you. Nendowooza nakutta. Why would you want to kill me? Kati lwaki oba oyagala okunzita? What did I ever do to you? Ki kye mba nnakola okunzita? Right now. Nekadda waggulu. In a ravine, bleeding to death. Waayi leka ujjavaamu omusaayi paka kufa. Omukwano. My heart, Jax. Njagala okimenye wammenya omutima Jaaka. I was scared. Mbutuufu nali ntidde. Fucked up. Nze nalabira ddala nga ndi fucked up. Nga simanyi kyakola okugjako okuziika. Baby. I've already forgiven you. Nsonyiwako ono nakusonyiye dda. Tolina kweraliikirira. Boyi mufo ky'okutwala omuntu mu ddwaliro ye yaziika muziika olw'okutya. Ate takolagana na bintu bya ddwaliro. Kati onaagenda okudda. Unayitibwa Joseph ng'afande ready ali ku ttaka. Where you going? Kati olagawa. I got a fucking hole in my stomach. Ngenda kufuna byakulya. You want something to eat? Olina kye weetaaga okulya. Something to eat? Kyonna kyonna. Tofaayo leeta. Ndaba nno ali ku stake out. Atandise n'okusumagira. Kati agenda okuzza amaaso n'alingira nakyala. Motoka yona etuuka butuusi. Ayina kakafe ke ennaku zino watuukira kadayina. Era bwe yatuukira butereevu. Kyasino kyamukutte. N'asooka abikabikawo. Bibino ebyokulya ndeese. Leka mbeeko kye nkubuuza. Are you? Aha. No. Are you okay? Oli okay? Can I ask you something? Kubuuzayo ekibuuzo. Shoot. Genda maaso. Okay. Kale. If you had, you know, Tugambe nga killed two people, ng'ossa abantu babiri. murdered them, Ng'obatidde abafudde. and in the process it got Kati mu process eyo ey'okubatta grand, n'ofunamu emitwalo 10. close to like 98. Kwegamba emitwalo 10 gyennyini ejja $. Yes. Ah, And a stranger kati omugwira was blackmailing you. ng'ayagala ku blackmailinga. Would you give him a big chunk of that? Osobola okugezaako muwa ku ssente z'okoleredde ez'okutta abantu. You're weird. Naye musajja gw'oli mupangulukufu. No. Timuwa nze. The bastard of Red Scent. Yeah. Timuwa wemba ggwe. Could you bring me one of those donuts too? Njagala osooka ondeetere ku budonati buli. Ngenda kuleetera. Mbutuufu sigenda kuwa mutumbaavu ono ssente. And I'm a regular, you think I could use your phone? Kali engeri gye nzijajja wano buli kaseera lwaki tompa nenkozesa ku ssimu yo? Yeah, but Okay. don't make a habit of it, okay? Naye togufuula omuze nti buli kaseera oyagala okukozesa essimu yaffe. Hotel, $21.95. That includes a $21.95 nkuteerako ne TV. Kuyambe ntya? Muteeke ku ssimu. Yeah. Aha. It's about time. Ndowooza ke kaseera. Sente ozifunye? Good. Kirungi. Azifunye. So come on. Kati jangu nazo. That was great. So we'll see you soon, right? Kali ndowooza tugenda kulaba mu bwangu ddala. Where I put it.
made him see it my way. And Sam. Sam. The key. N'ekisumuluzo. On top of everything, he says I owe him $30. Jamaa agamba nti amanjayo $30 ez'ekisumuluzo. Twakireseeka. The fish dish. Mu kifishi dish ekisumuluzo bwe twakitadde. Kumbe Joseph akiguddeko. But I'm not at home. Naye ate sirika. Kati agenda okuzza amaaso okwekkaanya. Bw'alengerera ka Freddy. Maama. Sokoleke. Guno si muzimu. Ndaba nno. Shit. Buno busa bwennyini. The machine forgot to put sugar in my coffee. Neerabidde oteeka sukaali. Lindako. This is weird. Kino kyewuunyisa. You scream like you just saw a ghost. Owoganye ng'alabye omuzimu. Saw a ghost. Nze yandibadde awogana kuba nze ndabye omuzimu. Emizimu gy'ennaku gino gyekanga. I was there. Nakutta. You fucker, you. Naye gwe oli faka gwe bulaazo. Kill us all? Kati ogera tutta ffenna. Come on, Sam. Saamu nawereka. Back. Is that money? Mwe mutandike. Come on, we can all get out of here. Tusobola ova wano ffenna. Mwe mugende. You know, Omanyi? how does something like this happen to me? Kino ekintu kyantuseeko kitya. Long. Akaseera kano konna. Me. Mu butuufu nesobola kirowooza nti. Body was missing. Mbu mayiti. Yabadde emisinga lwa nsonga. It's because you weren't dead. Lwa nsonga nakyate wafwa. Nja kukukuba ekya kitongwirako eddalu. Gotta keep my head here. Nyina okukumira wano omutwe gwange. You know, I gotta do something right! Nyina okukola ekintu ekimu nga kiri mu butuufu olwaleero. You know, Jax. Omanyi Jackson. It'd be nice when you come home to visit, you know? Olina okubeera omulungi buli lwokwate kubeeko okukyala. Ndaba nno naze kuwulira. This is Kelly Baker flying high over I-65 near Bakersfield. Buleti yavuga. Joseph bamukubye. Bono kusaabiro. Ono yatambalira wambalizi. Olutalo. Buleti yavuga. Mwe. Banaye. I'm a police officer. Baleete mutya ndi officer. Jax. Jackson mundu gisule. Gireete wano. Freddy. Leeta embwashi. Agenda okebya sebo omutete guli wano mitwalo 10 gya $. Gwedda wano. You drop that gun. Gwe mundu gisule Jackson nga sinaba kusekula. N'agisuula. You mind stepping outside, please? Mwe mufulume ebweru muwulidde. All right. Kirungi. I don't think I can go through with this. Sisuubira nti nsobola okugenda maaso ne kino. Who called me? Wankubidde essimu ng'oneetaaga. Turning back now. Kakati nonna kya Freddy yakubira ofiisa ajje. Kirabika waliwo kye yali abalaku. Babiri bana bombiriri. Freddy ate nange. You tried to bury me, Jack. Wagezezzaako okunziika Jackson bannange. Onoonsonyiwa. If you're gonna kill someone, bw'obanga waakutta muntu. you gotta kill him. Okakasanga nti omuttidde ddala. Ono ate baamutugira bulaazo we maaso. Muzaatu talina maanyi gasituka. Ku ficha sebo bulaazo kaamutuga bambi. Kisajja kyatu ne kikata. Kikajjeewo. Mukazi watu yakwatamu ebibye. Kino ky'ofiisa kyabadde kibala mwefunira. Yakigera kisobodde jjukira okuva emisana gondobedda kirobye. Najjawo bulungi buli kamu. Kisumuluzo. Kyokka kifumbo kino kyolaba. Yakireka kifuluuta. Ate ekyapoyeseza. Ye najja atandika ave wano. I could really get in a lot of trouble for this. Okimanyi nti sobola ogwambuzibwa olwa kino. I'm not supposed to let you in here. Siteekeddwa gezaako kuleeta eno okugirayo ebintu bya mugagga. Well, I won't tell if you don't tell. Sijja gamba muntu yenna singa tobaako g'ogamba. Kwata katiipu kaako.
Thanks. Webali. Okay, what is your name again? Erinnya lyo gwani? Listen to me, Lloyd, okay? I'm trying to help you. Ngezaako kuyamba. There, I saw everything. Kate Nabaddewo. kill his brother. Nalabye nga. Listen, I gotta go. Jackson yasse muganda we kujjako ofisa yasse muganda wa Jackson. Ofisa ayitibwa Ben. Natyala afunye sente. Mitwalo 10. N'agenda akwateko batandika obulamu bwe. Muŋŋamba mutya mbu sente zange bagibbye. Kati ngenda kukola antu zinoonya. Sente zange bagibbye. Kati pata naawe yajja. Lloyd. Oh. Jeez. There's nothing wrong with my wife. Kansiwe mukazi wange tafunye buzibu. Wife's fine, Ben. Mukazi wa alyoke Ben. Pissed at you. Okujjako munyiivu gy'oli. Freddie. She had some very interesting... Freddie ayina ge yatugambye amawulire essebu. She stole all my fucking money. Yabbye sente zange. This guy. Labo Jamon. Hey, tell this fuck. Mubuulire ono faka. Akolera nzi. Stole every last fucking cent. Wama mugambe nti banzibye. Come on, eh? Mugambe nti banzibye buli 10. Look. Dabayo. Okay, we're cops. We got. Kale tuli basirikale. Mumukwate asiri wala. Hey, if we don't look out for each other, you know, who will, man? Let me ask you something. Leka nkubuze ekibuuzo gwe. Why are you such a fucking wit? Lwaki oli mutumbaavu nnyo bw'otyo? Hey! Naye yakimubuuza kati naye akimubuuziza. Bw'atyo yakwatibwa ekkubo n'atwalibwa. Nga bagamba nti oluvannyuma lw'emyezi emitonotono. Musaatu mu kkomera gye yali yateebwa. But after all that, Kubuzeeyo ekibuuzo. this is the right woman for you. Okakasa nti ono omukazi gw'ogenda okusikanaye omukazi gw'olina okuba naye. Nkimanyi. Maybe. Oba osanga Lodi yafuna na mukadde amutwako paka mu Vegas. Ajja asobola okusikana kannakyala gye kali. Bamusibayo emyezi mitono. Akimanyi kateekwa kuba kakwata ekkubo okujja eno mu Vegas kubanga kalina ekirooto kyako ky'okubeerako akazinyi mu Vegas. Hey. Why? How do you know for sure she's... Okakasa otya nti kagenda kubeera wano wozze? She's here. Waali nze kakasa waali. Appreciate it. Nsiimye nnyo kubanga ondeesi. N'ekirala zino sente zo zitwale. Nedda. It's a gift. Kino kirabo. Nedda sigazi. Olina family ey'okulabirira muzeeyi. You don't look so worried. Lwaki weeraliikirira totunange yeeraliikiridde nti ngenda funa obuzibu? Kankulage. I got a letter from him not too long ago. Yampandikirako ebbaluwa akaseera k'emabega. Dear Jax. Sebo Jax. Bullshit. Maybe nothing does happen. Bino biyinza okuba bya busa tewali kitukawo lwa nsonga. Great. Naye ndi bulungi. My dream. Tandise okuba mu kirooto kyange. So fuck you anyways. So fuck you anyways. I hate to say this, son, but Sandi kigambye mutabani. exactly like a love letter. Naye ebbankaluwa mu butuufu teringa laavuleeta. You gotta read between the lines. Manyi bagamba nti olina okusoma wakati w'ennyiriri bw'osobola okujja amakulu. Kyava asibula na mukadde. Najja asika ne nakyala gy'ali. N'agambye ekiyani livuzi ag'obuzaale. Maguja sebo yaddamu n'agifuna. Teekayo ogwataaba. Mukazi wattu bulijjo ekimu ku birooto byegezaako kubeera bano bashoggalozi. Waliwo abagagga aba buli kkala. Lodi yajja yekkaanye. N'asooka atambuza amaaso alabe. Genda okugira ati n'akalengera. Kino bulijjo ssebo kye kaagala. Era kamaze ne kakituukiriza. Kashogalo. Yatula nga takikkiriza. Manyi ssebo mbaamu omukwano gw'osobola okusikana naye nga togufunye mu bumpimpi oba mu ngeri ntono. Nga gubadde gwakutobera naye nga ate gwe mukwano mutuufu gw'olina okuba nagwo. Sula bulungi Freddy. Kagenda okulengera kaagatuukisa ku Jackson. Ki Freddy? What took you so fucking long? What took you so fucking wrong? Kigaki ekikulisizaayo?
ye Cameron Diaz twamulabako wa What Happens in Vegas kuzanyidde enkuyanja yakakubirawo kesi babano wabula ne kabaka n'akasemberyo kaggala nabagamba VJ Junior nga bulijjo ku Rakis Digital Studios ku Majesty Plaza Level 3 Cup number 21 obushikanawo kanagambe simu eri 0774 546245 King Sports Bet Uganda Limited nga bulijjo nabo bakuteekamu ensimbi mukama abankumire tajjango kwanala bakadda musigala ng'otudde mweraba